twavuganya buvuganye namuwangula. Baba we yakoba ati baba we yaliwo ngoli kwesimba yaliwo baba wenabita yandeta yakati mwana wange wetekera ebyobwami gavumenti bwekyuka tolida kulubona ati era abaami bwewingirizamu obwami olukuloba kuti amakola milimo gyo nako bwojja osomesa ingire mu byobufuzi gavumenti eno bwerikyuka bajja kuwalangusa oba okuyita kuba emirembe egyo nga gavumenti teyalwangaho aye nga bwekyuka abasinga okuba affected nino baki n'abaali abaami nakamuzeeyi nti andeka ekyo ndowooza katonda kyakoze ekirakuteekeretekere mu 96 so bwembaawo na gavumenti yakola constitution esanda kyalinga kya myaka 4 nga bakalikola constitution n'empeka y'ekyenda n'emeka n'etaano constitution bwemala okuwa 96 gaabaawo okulonda interest groups era nesimbawo nga chairman ow'abavubuka wano banonda n'aba chairman ow'abavubuka era wano n'ajja kumuluka era omuluka gwanonda n'aba chairman w'abavubuka omuluka so nga enkola yalinga nga chairman w'abavubuka era nibo omala wajja ku executive yero C2 nga ojja mu bikulembeze ow'ekikulu mpirano awo alinga replacement nga kasojja va ku byesani kasojja ku office yindi gano bataawo ki bakusikiza owundi tube najja kutu banonda najja mu bikulembeze ow'ekikulu nafuuka chairman w'abavubuka muluka guno bugoto abakali gwawula bagotanga bugoto nga wona bulina emitala era 10 so kuba n'emitala ejja 10 n'aba ebugoto n'aba nga chairman ebiseera ebyo okuva 96 paka nga olwo constitution emaze okwongera emyaka emeka paka 2000 mulala 2000 mulala kano 2000 mulala n'amananga ganonkuzi yabavubuka tikakwalifyinga kuba mubaki bavubuka naye eno nesimbawo banonda gano gase ku ntalo w'ekyalo amala banonda kwenda nayenda obwa chairman Lusitu bavuganya ni Muzeeyi Kasule naawo kale ntira akali chairman Lusitu ngolo bawuire omuluka guno bugumya olonga tumaze okuva kwiganga mayuge eri gazette daze district evire kwiganga anu wetuira gano 2000 mulala navuganya naba nayendo wa chairman LC2 munange yakatubendeka na abana abataka bakulu babingiramu bakati wetwala obwa vice ona atwala obwa chairperson baliko banze okuba wenali na vision nti nkali muto nasigaza obwa vice munange yaba chairman nano bayi babaawo ngawo tulimu NRM movement kulekena balikaliko muri party system bakalibire kula tano awo nga tulimu NRM bantu akulembere kisande ekyo kyona paka 2006 batulonda party zidaidawo banonda mu luka guno nga chairman wa party mana nti electoral college committee zede NRM de dalondanga ba flag bearers abajja kuwe MP and other posts which government banonda wano n'aba chairman we NRM the same time nasabo bwa sub county council 2006 obo omuluka guno era bampa waba chairman NRM waba parish council n'aba sub county council obo omuluka guno najja kwigombola ekigandaalo nga bakali ku gazeti nga bukaboli najja bano bwe tujja wenatuuka eyo nti mutuuka era tugaba bifo wenatuuka eyo nayendo bwa speaker era baloba bwa speaker buleke nakanti dani ya executive chairman omaze oyigwa yali mwami Katula Kasi bila anonze jawa bampo bwa chairman finance mu government by then ekiseera ekyo chairman finance yali mukubwimo ino kubanga even nga that committee esaba bank statement monitoring all the accounts of the sub county ayimpira no sawe ne kitakakola